Alien Skin enkolagana yaffe naye eneeba etya muntu wange ligeri tategerekeka abantu bangi abatategerekeka n'abambadde amasuuti n'amakanzu n'amataayi bangi bakifuula nnenge naye Alien Skin kifaananyi ky'abavubuka abato abataaweebwa budde na mukisa kuwumbibwa kubajja mu bantu abategerekeka ayinza obutafuuka nze oba bukuneefaananyirizaako naye yasaba ayambibweko abeeko naye byakyusa ndowooza naye gyatambudde nga yesittala nga yeekoona alina byasanze nga yeetaaga okuyambibwa si kya buvunaanyizibwa oli bwajja nti neetaaga okuyambibwako n'ogamba nti tujja kukuyamba olina ebizibu bingi kikulu nnyo ng'abakulembeze okutundira abaana abo nga bannayuganda abamu ku bataafiibwako bwe tunaabaleka ne bagenda nga bwe batambula balina obusobozi okufuuka abasinga obungi eggwanga lino ne balifuula eggwanga eritasoboka nga kya buvunaanyizibwa okubayambako wakati mu bintawana gye balina okufaanako na buli omu era njagala nkugambe nti bw'oba oyagala okutegeera nti ensi erina ebizibu bingi ndagaayo malayika omu nkubuli ebizibu ebimwetoolodde n'olwekyo kikulu nnyo omuntu yenna bw'agamba nti bannange neetaaga okuyambibwa aweebwa obudde asobole kubanga Alien Skin bw'omugoberera ne gy'abeera ne byakola olabira ddala nga ebigendererwa bye birungi naye nga tamanyi kyakukola akati ndowooza si kya makulu si kya buvunaanyizibwa okugamba nti mumuleke abo ensi yabavaako yabata tebalinayo nsi yaabwe nti naffe tulina eyaffe gye tusibira ettaayi kitundu kya bannayuganda bawa omusolo beetaaga okuyambibwa babeera ate bannayuganda basingako nga bwe tubalaba era njagala okumusaba ne banne ebyo bye bayiseemu ebeere lesson kubeere kuyiga kw'amaanyi bayambibwe bajja kuganyulwa nnyo ne mu bitone byabwe nga bongedde okubeera abantu abalambulukufu mu mbeera zaabwe waliwo eyagambye abuuzizza nti naye kakati ebisinde bikolebwa kino ne muvaamu kino ne mudda mu kiri njala kubategeeza nti ekisooka ebisinde tebiteekebwawo kubeera bya lubeerera ebisinde bikolebwa okubaako bye bituukiriza mu kiseera ekigere era birina okuba nga bivaawo buli bw'osanga ekisinde nga kya lubeerera omanya nti kirina bigendererwa bya mukulu ekisinde kirina okubeera nga kirina ebigendererwa birina okutuukiriza mu kiseera ekigere bwe biggwa oba bituukiriziddwa era ne kivaawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina okuzimbibwa okubeerawo ebbanga lyonna kirere abaana n'abazzukulu naye n'ebibiina tubirabye nga bivaawo olw'enkola y'abakulembeze baabyo olw'embeera y'ebyobufuzi okukyuka epya ne bizaalibwa era ne bibeerawo n'olwekyo tewaliwo omuntu yenna alina kukwasa munnayuganda yenna nsonyi ng'anoonya ekyo ekikola era ng'asuulawo ekitakola tewali nsonga ekubeeza mu nnimiro nga kasooli wamu n'ogamu musigaddemu bisoolisooli ate ng'olina kubijjamu oteekemu kasooli omupya ndowooza okuggyako nga toli mulima ng'ogenze kwesiiga ttaka mu nnimiro so kyetukola tukitegeera era bw'obanga ogoberera ebyafaayo by'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abasobodde okubako bye bakyusa ekyo tekyewalika naddala wano mu Africa tetunaba kuzimba misingi minywevu gya kuzimbirako bibiina bya bufuzi nga tufugibwa bannakyema abatakkiriza mu nkola egoberera amateeka nga tufugibwa abantu abeerowoozaako bokka okuzimba ebibiina by'obufuzi ebinywevu kitwala ebbanga kijja kutwala ebbanga naye buli kintu kibeerako entandikwa minisita Ssemaseko aba alina ensonga ze azireete ekisooka sinze muwa ebyokukola abamuwa ebyokukola gye bali nze byenkola mbikola kubanga bannayuganda babirindiridde tebijja so enkola ya paalamenti eri nti bwe yeesanga nga naye alina byaleese sipiika jatusindika mu kiiko k'amateeka ensonga ezo zikenenulwe yenkola ya paalamenti sibwe mwesanga nga muleese ensonga nga zikontana oba zifaanagana sipiika abasindika mu kakiiko k'amateeka mugende ensonga ezo muzitaanye mumanye biki kubanga akakiiko k'amateeka kalina obbawuliriza mwenna ne kawuliriza enjawulo oba ebifaanagana so n'olwekyo awo tewaliwo katuubagiro ku nsonga eyo nange neebuuza bwebuuza minisita wa ssemateeka ani yamubikka bulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okubongoota
ku nsonga ze yalina okuleeta mu bbanga etali ddene naye ndowooza bulangiti bamuwa yawuulu ekigendererwa kyaffe kyakuziba muwaatwa omuwaatwa mu byobufuzi n'enkola yabyo mu ggwanga okusingira ddala ku ludda olunoonya enkyukakyuka ekigendererwa nti oludda olunoonya enkyukakyuka lulina okuwuliziganya mu kuwuliziganya kitegeeza nti tukkanya ku buli nsonga naye olw'obulungi bwaffe n'obulungi bwe betulwanira n'obulungi bw'eggwanga okuwuliziganya tusobole okubaako ebyo bye tukolera awamu nga abanoonya enkyukakyuka ez'omuggundu mu ggwanga. Twagala okwebaza abo abaatusa obubaka bwaffe eri bannayuganda bonna naye n'abo abaabutwalayo ekifuulannenge nammwe sisobola kubanenya kubanga buli muntu aba n'ebigendererwa bye naye twagala kubategeeza nti ebigendererwa byaffe wakiri byo si bya kifuulannenge nga bwe byalipootingibwa mu sakozi ezimu. Sirina gwe tunyiigira kubanga kino kyali kipya ate waliwo bannaffe bekyasulamu akatengo n'olwekyo abaafuna entengero olw'ekirangiro kye twakola twagala okubasaasira naye tusobola kubeetondera tukola buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze abawa omukisa mu ggwanga lino okuba n'eddoboozi. Si buli muntu nti bw'ayita ab'amawulire bajja naye olw'okuba tusobola okwogera nammwe eggwanga ne tuwulira tulina obuvunaanyizibwa obusinga ku buvunaanyizibwa obwa munnayuganda owa bulijjo okubaako ekitegeeza eggwanga. Ekyokubiri okubategeeza nti maze okubaga amabaluwa agagenda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ate n'okugenda mu mikago egy'enjawulo oba ebisinde eby'enjawulo okubategeeza ebigendererwa bya Democratic Alliance ebibiri ebikulu. Ekisooka ekigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu byobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mwe muli ne ssemateeka. Ekyo kye kisinga okubeera ku mwanjo kubanga tweyaliikirira nti akalulu nga kabulayo ekiseera kitono nnyo abuludde obuvuganya tibawadde budde ensonga ya nnongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'enkola yaago. Akaseera kano tukyalinawo omwaganya gwetwagala tukozese okutwala eri eggwanga bye tulowooza nti bikulu bye twagala bikyuke si baffe bannabyabufuzi abakozi ebyobufuzi fekka naye ne bannayuganda ab'enjawulo bonna baagala Uganda okulaba ng'etambula mu ngeri ey'enjawulo. Okakasa bulungi nti balina bye baagala bikyuke bye twagala twogereko mu Democratic Alliance. Ekyokubiri okwogera ku nsonga y'okuba nti nga bannabyabufuzi abavuganya tusobola okubeera n'enkolagana mu kalulu. Enkolagana wabaddewo okugezaako emirundi mingi waliwo ogezaako mu 2016 mujjukira wansi wa TDA n'eremerera ku ssaawa esembayo. Okulemerera okukikutegeeza nti tikisoboka. Tukkiriza eno mu DA nti waliwo okuyiga okubaddewo okwesittala okwaliwo mu biseera ekyo ataakuyigamu oba oli atasobola kuyiga. Tukkiriza nti wakati mu bibiina by'obufuzi ebivuganya buli muntu alina ebigendererwa byagala okutuukiriza era alina engeri gyagala eggwanga litambulemu. Naye ekyokukkaanya ku nkyukakyuka ku ntikko y'ebyobufuzi tukikkaanyaako. Twagala twogere kisobola okukikolamu nga tukolera wamu wakati mu ebyo ebyenjawulo bye tutakkaanyaako ng'ebibiina by'obufuzi oba nga ebisinde ebyenjawulo. Ekyokusatu okubategeeza nti ntandikwa y'omwaka ogujja ogubulayo ennaku ndowooza kati ziringa 13 14 Alliance ejja kuba etalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwogera ne bannayuganda. Ensisinkano esooka gye njogeddeko gye mpandikiddeko ebibiina by'obufuzi ate ne platforms endala yakubasinkana kwongera kunnyonnyolegana kiki twagala okukola. Naye ate ekyo kigenda kutulemesa kugenda kwogera ne bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku nsonga eno okuwuliziganya ne bannayuganda mu buli nsonda ya Uganda. Tugenda kukikola ku ntandikwa y'omwaka ogujja era tujja kubategeeza wa gye tugenda okutandikira
musobole okutegeeza eggwanga. Ekyokuna okwongera okutegeeza eggwanga mu ngeri y'okutangaaza nti Democratic Alliance si bina kya byabufuzi naye kiyite ekisinde ekyagala okuleeta ekirwana okuleeta abavuganya awamu wansi wa tenti ennene ettundubaali eddene wansi w'omuti omunene okwogera ku ebyo ebikulu bye tulowooza nti byandibadde bisoosowazibwa nga tunnaba kwesooka nti neesoose wano neesoose wali kubanga ne bye twesooka ng'enkola yaabyo ey'okubifunamu yakifuula nnenge tewali anaabiganyulwamu. Ekigendererwa kitwagala kitegerekke bulungi bwe tubanga ebigere byaffe bitambudde bulungi mu njogerezeganya ne bannaffe ab'enjawulo abanaaba gye bavudde tunaagenda ku siteepu ey'okubiri ey'okugamba nti tusobola okubeera ku pulatifomu y'emu ey'ebyobufuzi akalungu akatuuse. Twagala nakyo tukiwa omukisa tuddemu tukyogereko ekibanga kisobokye tukituukeko mu kiseera ekigere nga tunnaba kugenda mu kuvuganya okwakasa mmeeme. Ensonga ezo ze njagadde zitegerekeke. Omulimu gwange si gwa kuzuukuza bafu naye nga njogera ku biri active bisobole okuba nga tuwuliziganya nabyo. Ebibiina by'empandiikire ne NRM mweri ab'NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda bagyewala naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola yonna gye balaga y'ensonga y'okwogera ku enkyukakyuka y'obukulembeze transition of leadership okuva ku kibiina kyabwe n'omukulembeze waabwe kubanga ebbanga lyonna bateekateeka okulonda ekibaddewo ng'ensi erowooza nti twaliwo nnyo obuzibu kubanga transition twetaaga gyogerako kubanga alikera yagenda okuddako ndowooza emboozi eyo nkadde. Ekiseera kituuse bannaffe ab'NRM batubuulire obanga eggwanga balyagala litwala mu kateebe oba balinayo ebirowoozo ku nkyukakyuka ze kubanga okugenda kwa mukama waabwe n'ekibiina kyabwe okukka tekyali mboozi naye kiri mu maaso gaffe ffenna. Ekikulu kiri nti baba bagwa swagala batugwire n'okugwira eggwanga. So twagala batutegeeze oba basimyeyo enkondo ezibazizise oba beetaaga obuyambi. Ekyokubiri twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze abamu kubo batambulira mu kutya olw'ebikolobero obunyazi otyobola eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini bave batubuulire bo badde balowooza ki ku ebyo. Tuleke kuzimba ggwanga lyakwesasuza na kuwolera ggwanga eribeera ggwanga lya basiru naye okuzimba eggwanga erikolerera obwenkanya wakati mu bizibu byonna ebiriwo tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika. Kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe kibayamba naye naffe kituyamba nga abagala enkyukakyuka okumanya engeri y'okukwataganamu n'abantu bano abali mu busoberwa. Sirina kubuusabuusa ab'NRM bali mu busoberwa. Mwanyinaze namirimu lwaki tokolaganye n'abeegindi sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Ebintu ebyobufuzi bya bulabe nnyo birimu obulabe bungi nnyo obusobola okusaanyaawo abantu families communities n'olwekyo abantu bokolagana nabo kikulu nnyo okukakasa nti ngenda kukola n'abantu bwe bati. Nze muntu asobola okukola n'omuntu yenna kasatuba nga tukanyiza ku principles. Omuntu atalina principles muvuzi bw'okukolagana naye n'olwekyo nsobola okukolagana naawe nga sikkanya naawe naye ne bye tutakkanyaako ne tubirikola ki ne tubidefininga bulungi. Naye omuntu binda kyalakya aba muzibu okukolagana naye. Omuntu ali awo alinganga amiba Luganda amiba teriiyo ndowooza. Omuntu muzibu nnyo okukola naye omuntu atategeerekeka. Tomanya ddi lwatambuza amagulu tomanyi ddi lwatambuza mutwe tosobola kumanya ddi lwakolagana naye. N'olwekyo enkolagana yange n'abantu ngimanyi era nkoze n'abantu ebbanga limaze mu byobufuzi abazibu ennyo naye mmanyi engeri y'okukolagana n'abantu si kizibu. Ate nsobola mangu nnyo n'okwetowaliza abantu kasitamba nga mbategedde nti kyebaliko bakiriko nti bali mutumalira budde. So ekyo nsaba mukindekere nina obusobozi obukisalawo.
ekyenjasire nyingi sirowooza nti bannayuganda balemererwa nnyo okusala. Bannayuganda tebalemererwanga okusalawo kye baagala. Ne bwe musimba olukoloddoli oluva wano ne Nankulabye basalawo kye baagala. Ndowooza ekyo nakyo tukibalekere naye tubabuulire tuwe buwi omukisa okulondawo mu ebyo bye twogera ne bye twagala okukolako. Kijja kubawa omukisa okusalawo. Kyemmanyi bannayuganda nti bantu balungi nnyo buli muntu bamuwa omukisa. Bagukuwa n'otagukozesa bana okukozesa bubi bamanyi okugaba ebibonerezo. Ebyobufuzi bikolebwa nti buli muntu bw'ateekawo ekibiina bannayuganda beerabamu. The big mirror theory. Si muntu omu kwerabamu nti nze ng'akyogerako mu first person singular. I. Olulimi olwaffe luli we are the people, we are the citizens, we are the nation. Ekyo kyekigendererwa ekikulu. Buli muntu njagala akirabe bw'atyo. Kyobola abasizza wano okulangirira nti bannange ngenda mu Nnyendo Mukungwe okutaasa akafo kange nno. Ekyo si ye major. Abantu ba Nnyendo Mukungwe bagezi obwenkanidde awo. Bwaba basazeewo ga tugenda kulonda gundi bamulonda ate beebuuza ku muntu yenna basalawo bye basalawo. So ekyo sisobola kummalira buko budde nti ye preoccupation. No. My brother asking about the reforms in Parliament and my intentions. Yes, I wrote to the Speaker as the rules prescribe. It's the job of the Speaker as the manager of the order papers to schedule me. Even if the Speaker has not scheduled me, it does not preclude me from reaching out to the general public, because these are not matters in a persona. These are matters in which the general public must input. I would have desired initially that I engage the public after getting leave. But since leave is not coming immediately, I am going to do vice versa. So n'olwekyo ekyokuba nasaba olukusa mu Parliament Katonda bakumpebwa ku lukangagalo ebiteesebwa tekiŋŋaana kugenda mu bantu kwongera kwebuuza kunnyikiza nsonga ze nateeka mu Parliament. So kyandibadde kikolebwa ku ntandikwa naye kiba tekiriiwo n'ensalo ne ŋŋamba nedda kangende neebuuze ku bantu ekyo kijja kunsanga.